yansi bibaddewo mu kooti. Okay, olunaku lwayo tuze mu kooti wano ku Buganda Road eri bakiransi baffe 15 be bateekako emisango egiwerako egikwatagana n'obutujju nti bagamba bakozesa ebikolwa by'obutujju okuba bomu wano ku Buganda Road wewawone ku Parliamentary Avenue. We babayita mu kooti guli omulundi tewali muntu yenna naffe bannamateeka baali batuganye paka omulamuzi weyayise etteeka nti nze nyingire munnamateeka. We tuze olunaku lwaleero nga tuzze okuleeta okwemulugunya kwaffe oba okwange mu kooti naddala ku bikolwa ebinyoomoola eddembe lyabwe ery'obuntu nakiraising nga luli kooti neŋŋamba nja kikola leero. We nkikoze olunaku lwaleero omuwolereza wa gavumenti abali talina kyakuddamu weewaawo yo kooti negamba leka afune ekyokuddamu olunaku oluddako oba olwo bafunye olwa adjournment. Ekyennaku ennyo nti baganda baffe bonna batulugunyizibwa nnyo. Nze ejja mu kooti abasinga nabasanga bazirise. Mulimu omukyala ow'olubuto, mulimu omukadde wa 56 tasobola na kutambula yazirikira ddala mu kooti. Mulimu abato abalina pressure, mulimu abalina asima bonna baali bataddeko ebigoye by the time babatala mu kooti. Byonna bina nabigamba kooti luli ne leero ngezezaako bigamba kooti neŋŋamba leka badokita ba ACTV bagende babalabe bakole ne report bagirete mu kooti eraga okutulugunya kwabwe weewaawo eraga nti bakyali bali bulungi bali bulungi. Ekyennaku ekibaddewo omulamuzi tayagadde kwongera genda maaso na musango awadde gavumenti obudde obulala okukola reply wadde ne gavumenti abadde agambye talina kyakuddamu olwo omusango waffe ne bagwongezayo paka nga 27 omwezi guno.